Lutalo oyo namusango mwaka 2007 kumba barasta tetukiza tukwata mumbiri ngamba kano kachali ngakamanyira ngamugamba gwe eno time ya studio uliko kwata mumbiri ngamupasukirawo oyagala kumanyira katano oluyindo jeyo ngogenda kumala lutalo oluyi ojo mubuze kibuzo kyombuziza nti naye olunaku lwemusoko kwatagana ne kula mani lwali lutya nalingena namukuba oluyi nzembuza mutabani buli jondi kanyama wa lutalo abantu babingambe eyo oyo omusajja kanyama wa lutalo bana mama ine joka oliteka muko muti manyi baffe tubimanyi eno twanjoga naye closer aleso muyaga like abadde amazo gussaako kuba comedian baba yeyereza abayaga baba yaga mubadde mu abagoba ku program eno nenkuba emirima noti okola rehearsals naye kati rehearsals ezaffe tosobola zikolanga ez'omukyaki kati wano wetulisobola kolerawo rehearsals kuba buli omu azookuka mbwatuka loud and clear kutera nti buli omu aba alina ozooka memba we no ceasefire kabomu shata Chabibeera byeyongerako ate abateesi baloote bagwayo nze buli kyenkola era ne mutunulayo kanjiwatanya buwatanya ensi guno mulembe gwa kuwatanya ensi ne kanjiwatanya buwatanya ensi guno mulembe gwa kuwatanya ensi mama The hairs ne Sanyuka TV batusako Kulaman live in concert to abagalawo ku Papa Sport emachinenga munano gwo mukaga awerekeddwako Daudi Lutalo King Saha Winnie Nwanji Tom D Davito Mtuju Morin Nantume Yaradi Baza Flona Zafarani Amoto Balanguzi na Marula family yonna Madrat and Chico Stuart and Bruno ne Mary Hart tumbedu nyam okwinga sinye mtwale bili VIP mtwale 5 emeza ya mtwale 5 Kulaman ku Papa Sport atusibwako Skyping Tours and Travel Rose for Mattresses Samza Bobu Mpwachi SPC Grain Millers Kulaman's Bedding Skulekana Stage Sonia's Carpet World God Best Entertainment City Event Salama Road Snow Paints Sanyuka ne Afro Mobile Kumukutu Cruise Exclusive kosinzidde okubanga ate otulabye Allen Cruise gemanya nyongero bani zaako yona je musinzidde okubanga ate mutulabira onako rairo ku show of course ebyokunywa nkyanywa amazzi tegali lebodi ebyokunywa abakusimanyi oba bakola ebyokunywa badala basheno naye anyway all in all Kampala fe tuli bulungi akasana kaaka kanjimukko bw'obojja tojjanga weesabise nnyo gwave Bulaaya akasana kanjimukko enkuba etonnya naye si ya bulunaku so gwatulabira eyo nkubuulira embeera bwetambudde mu kibuga Kampala oba bweri kale tuli proudly powered by Land Star Hotel wetukolera shows zaffe zino kifo kirungi bisulo bya mulembe bali well located opposite Papa's Sport Kinyana Mpindi so kitegeeza osobola okulya emmere ku Papa's n'osula ku Land Star kintu kiba kyangu kitegedde n'olya ekyeggulo kyo ate bali opposite kubanga byonna biri ku luguudo Papa's eri ku luguudo Land Star eri ku luguudo gwayagala ogenda mu club sigamba nti bw'onaaba okomawo oba oliawo banakuba emigga emizibu Mami Gadgets awo ku Pioneer Mall yayina tablets ennungi empangaazi ez'abaana kogase Success Motors nabo ntambula nabo okulaba ng'embeera y'okwevuga ate enjirongooseza ddala genda bakuwa emmotoka ennungi ku kibanja mpola ekintu kibe nga kitambulira bulungi Marus Bridal Center Mapalo Pads ate nabo OHC Organics by the way OHC Organics gwalina omugejjo oba oyagala kwongerako body size balina ka coffee balina ne cafe osobola okugendawo regulo n'onywamu ka cafe aweewa kiwatulaawo Formatic Mall awo we bali bulungi nnyo bakola tewali bino bya habo simanyi bicha bakwako kofi kalungi gogenda okulaba omubiri gutowolokoka kiwatulaawo ku Formatic Mall OHC Organics betambula nabo ne Hasi Beauty Parlor kale mawo nga tuvuddewo temwerabira bannange
ndi munne musajja wange wana ayina ekivule naku z'omwezi nga 8 guno omwezi ogutandika ate ng'era kojja wange muzeeyi Kulaman Kawooya musajja wange ye kojja wange abeerawo wano tugenda kuba tunyumyamukko y'omu ku abo abasajja bambi oba oli awo kino nja kyogera nga bwe kiri Kulaman ayinza okuba talina nnyo nnyimba nnyingi oba gwali eyo oyinza okugamba nti oba oyo yaani naye Kulaman abeereddewo abayimbi bangi nga bw'omanya abantu benge baba n'emitima emirungi Kulaman abeereddewo abayimbi bangi kutandikira ku lutalo n'abayimbi abala bangi lutalo abamisa Kisemakula abasinga mulaba nnyo nga abeera ne lutalo oyo ne mugamba Kulaman yafuuka kanyama wa lutalo naye buli muntu aba n'ensonga lwaki akola ebintu ebyo nze bw'onsanga nkute ensawo ya Spice Diana mba n'ensonga lwaki Spice oyo nsobola omukwatira ensawo oba munfuna kati olunaku olwayo tuli ne Kulaman muyimbi anyway tugenda tutandikirawo kasooka ababuuzeeko n'oluvannyuma tutandikirawo kojja sanyusa okulaba ssebo nze mbuuza mutabani buli gyondi kanyama wa lutalo abantu babiŋŋamba eyo oyo omusajja kanyama wa lutalo baana mmwe muyina ejjoogo abatulaba mbalamusizaako mbebaza emirimu gye mukolako bannyabo ne bassebo mbebaza okuwagira waka wa bannayuganda wonna awamu kuba mpulire nga basaponsa bomenya nga bonna ba Uganda meaning ku mukutu guno bawagira nnyo ebintu ebikoleddwa bannayuganda mwebale ng'ovudde ku music oba katembo oba art na biki kitegeeza bawagira Uganda ng'abantu na buli ayina obukosefu nsaba Katonda amusaasire atereere Kulaman okola mulimu ki omulango gyeko okuyimba ndi musuubuzi nina edduuka litunda mifaliso baliyita Kulaman Beddings liri wakuleekaanaawo ku Salama Road ndi musuubuzi mifaliso njitunda ku bbeeyi entono ku bbeeyi ey'okutegeeragana olina ojjanga omufaliso gw'oyagala katugeze gwa mitwalo 6 naye ng'oyinako emitwalo 2 naye ng'oganjagala ogwo ng'oteekaawo 2 go ng'oyingira mu kitabo ng'osonda paka lwomala omufaliso gwo n'ogutwala n'osula bulungi batono abakikola kubanga ssente ebiseera ebisinga tuzirya buli lwompa nti kula omufaliso gwo gwa 8 nkuwaddeko 3 osanga nze natudde awantu n'ennyumirwamu kati ogenda ogunona ebbanja libakunze okitegeera naye nze nkikola ku lw'okuba njagala bakyali bange basule bulungi yesebo obulamu bugamba ki obulamu webuli tugattirira bwakugattirira tugattirira tutambula Katonda akyakuumi eddoboozi wakola kole kubanga tekimanyi omulabi bwakulira ng'oyogera ekisooka omukwata gonda eyo Roughneck mu kuyimba mpulira bagamba Roughneck wakola nkole bwoto bwe wazaalibwa nalyo oliteekamuko omuti manyi ffe tetubimanyi eno twalinzoga naye kuloza aleeso omuyaga alabika abadde amaze okugussaako kuba comedian baba yeeyereza abayaga baba yaga mubadde mwabagoba ku pulogulaamu eno nedda temwabagoba kitegeeza n'abayaga bakkirizibwa okubaako n'eddoboozi kati kitegeeza kanzire ku ddoboozi eyo nvuddeyo eddoboozi nze ndi nakyo siina we nneekakira siina we ndikaka mu music nze gyenkoppa gyenneegomba music oba gyennayagala okubanga manyi nti omuntu abeera origino music w'Jamaica gwe njagala ennyo luyimba ki nyingi nga Destiny Puju Banton lugenda lutya A rich man ways in the city. Destiny, mama look my way you calling. Destiny, mama look my way you calling. Hey, I wanna rule my destiny. Oh baby, I believe I and I are The Hairs ne Sanyuka TV batuseko Kulaman live in concert toaba galawo ku Papa Sport machinenga munano gwo mukaga awrekedwako Daudi Lutalo King
Saha, Winnie Nwaji, Tom D, Ravitom Tuju, Maureen Nantume, Yaradi, Baza, Flona, Zafarani, Amoto Baranguzi, Namarula family yona, Madrat and Chico, Stuart and Bruno, Mary Hats to Mabdo Nyam. Walking a season to the VIP and Tuaretano, a Mezem Tuaratano, Kulaman Kupapa Sport up to Siwako, Skyping Tours and Travel, Rose for Mattresses, Sam's Abobum Party, SPC Grain Millers, Kulaman's Bedding School Stage, Sonia's Carpet World, God Best Entertainment, City Event Salama Road, Snow Paints, Sanyuka, Ne Afro Mobile. Wanna lose my destiny. Nzija naye nkugamba bali original like baby abwe tebirimu mboveri ngoyogera banange mujebaleko ate botoke noimba mujebaleko bo bali original kati nze ndi original bwenti bwenjogera kuva buto mu buto sijja kweyogerako kuba nali semanyi mu buto nali semanyi naye mu bukulu kasita kotegeera kasita natandika otegeera nembeera oligino nenkola kyenjagala tukiyita kuba mirima nenkuba emirima noti okukola rehearsals naye kati ffe rehearsals ezaffe tosobola zikola ng'ez'omukyaki kati wano wetulisobola kolerawo rehearsals kuba buli omu azookuka mbwatuka loud and clear nti buli omu aba alina ozooka member we no ceasefire kabomu shata abomu ate kabomu shata bajja kusirika bomu ejja kubwatuka basirike ye kabomu shata bomu ejja kubwatuka kabomu shata bomu ejja kubwatuka basirike kulano Jamaica olumanyide sirumanyi naye mbadde nina okubulira kubanze nagambye ebintu byange sibifeki nga biri original. That's why ne mu mikwano ndi original, ne mu neisa ndi original. Si pretending ala ni bwemba sikwagala sisobola kwereetako olwokuba nkulabye n'ekindazi mala kujja nga nkwagala naye mba sikwagala nkuleka n'oli ekindazi kyo. Kulaman poze yimba nyimba ki olwasooka video yange gye nasooka okukola mu nsi lugamba ebizibu byensinga bingi nnyo kuba buli olukya bibeera byeyongerako ate abateesi baloote baggwayo nze buli kyenkola era ne mutunulayo kanjiwatanya ebuwatanya enensi guno mulembe gwakuwatanya enensi re kanjiwatanya ebuwatanya enensi guno mulembe gwakuwatanya enensi mama olwerumu ku nnyimba ezasooka kati wakati awo nenzija nkola kolabo ne David Lutalo. Kolabo ya David Lutalo yasookera ddala mu nsi twagikola omwaka 2009 n'ennyimba verse egamba nze abakazi b'ennaku zino bansobera ne bwemuwa buli kalungi tali matira nsumulula osuno nali eyamundagala tubaye tulina gye tulaga tuli ku bwangu nze abakazi b'ennaku zino bansobera ne bwemuwa buli kalungi tali matira tebakyamanyira bakola malala ono bakinga nkyakwagala ng'omuntu eyandigumidde wano ne tubeera babiri toyagala nfuna 2,000 oyagala bali ababa bazimbye embiri so tali kuwa yadda akamuli naye njagala kuba nawe gwe lwakuba buli ssaawa ogamba onoba nsaba ogumire ku nze togeza okunkyawa bamamama njagala kuba nawe olina Kulamani nga kakkanye walayi Kulamani olaba eddoboozi eddungi nnyo sikulimba ate nze mbadde simanyi nti osobola oddikakkanya olaba tukula kati nze ddala nali sisobolawo mwezo 2009 mu 2010 2011 2012 nali sisobola kukakkana ng'obukugu bwange butuuka nga wemba nyimba ekola nyimba njagala kubaana ondegera kati nenkula ontegeera bw'okula obaako kyoyongerako oyiga ontegeera kati mu kuyiga ebyo byonna mwebiri kati luli nali sisobola nze kuwoga bakapera nga nzikakkanya nga tekanira okuba kanjiwatanya buwatanya nembwatuka ndega nsobola okuba nenga kanjiwatanya buwatanya enensi guno ngokakkanye kayimba kyakasinga okunyumira ennaku zino ak'omukwano nga kange oba nga sikange
ono ye love commissioner yanvunamya anyo ya konkona awogana wala yingenda kupisa kakunyumira nnyo wabanga nyagala chidamu baby you do yenkwagala onajadu kanyumira mpulya nga combination yabadde nungi ya Lutalo ne Rema abantu bakuyita bodyguard wa Lutalo kubivulu gwabagadde Lutalo ng'anoonyewo okuyita gwaggula ekkubo buli wamu ne bagamba Kulamani omuyimbi bakiina mu bukyamu bayidawo omanye abantu bajajinga. But what's your story with Lutalo? Lwaki yaganyo David Lutalo? Zandu bambuuzako emboozi lwaki njaganyo Spice Dana ne njibagamba wamma gwe what is your story? Era story yo ne Lutalo etandikirawo lwaki yaganyo Lutalo? Lutalo ekisooka mmanyi okuwangaaza emikwano nze ng'omuntu nze Alan olaba ng'oli kyali wange nsobola okunyigira leero oba nonkola ekinyigiriza nenkulyamu akawaani naye bwe mala nenzijukira era ebirungi bye wakolako ogitegeera siringa bano era nyigira nnyo omuntu ne mufuna obutakkanya nekyaliwo leero enkya n'ogendera mu mawulire gundi oyo alinga kino gundi oyo namugwa esaati gundi ontegeera nina kali akageera akagamba nti gyova toyombye ogitegeera kati nze waliwo ekintu ekisobola okuntuukako nga nsobola okigumira nenga kyali ono wanandaze embwa naye andabisiza naye ize nenoomamu nene mala nembiri akawaani kulwokubanga bwe tunagenda tunyigira buli kyali waffe tunakomawa Lutalo oyo namusanga omwaka 2007 Lutalo David Lutalo omukyala bamuyita Grace Nakalema yalina akayimba akanyuma nga akagamba Mukama nsaba ontondera omuntu nga wange bw'omu saba ontondera omubeezi nga talaba walala tutubbako omulimu alani bulijjo oyina eggunna balira ggono Mama Brighton Anwali Alan Cruise sebo owange tongana kuyita kyenjagala gwe ngompita Kawoya Kulamani ng'ate yeeyaze kakati nekojja atukampa kolabo gundi omukazi Grace Nakalema yali akola ku reception ya Dembe FM naye ng'alina akayimba ako kati bwe natwala akayimba kange kali kanjiwatanye buwatanya kensoso okuyimbira okawa ku Dembe ng'ekyali nakasero musanga ku reception ya Dembe awo kati nzijuza mu kitabo biki ngena mpaya akayimba mugamba naye banakazanya angamba katulabe biki kati omukwano guvaawo nenvaawo n'ennamba ye y'essimu Lutalo omukazi Nakalema kati olw'okuba yali siniya jampaayo kolabo Nakalema akayimba ako bamu akawulira kakali kagamba essuubi lye nnina mukwano liri mu ggwe njagala nkole ndabe nga mbeera naawe nze nange bw'otali mukwano mba mulwadde njagala nfube ndabe nga mbeera naawe nakayimba ne Grace Nakalema kati Nakalema agamba asobola okubaka afulo kano obulungi bamuyita Muzaati studio ye eri Wabbakuli angamba kuba ye yalina mwaka ogongo oluyimba lwe lukuba anga tugende wa Muzaati musasula atukolereyo akayimba nga tujje wa Muzaati 2007 kati tuba tutudde mu studio omu ewa Muzaati nsangamu omusajja atudde awo simumanyi ng'omusajja ye David Lutalo kati nalina akaviiri ke nali nsiba wano mu biseera ebikadde okajuka nateeka ngano nekagire nabalaba vidiyo zange nkadde wagala nkewuba mu vidiyo Nakalema bamukubira essimu afuluma awulire ki akwata essimu Lutalo kyavaga nena akaviiri kano kumbe abalasa nga Lutalo naye yakuba dda nga tannaba tannakuba Lutalo yava mu kyalo ng'amanyi oluyimba lwange kanjiwatanye buwatanya oluyimba kanjiwatanye buwatanya yajja alumanyi era bwakugamba Kulamani sabo najja mmanyi kanjiwatanye okitegeera kati kumba abarasita tetukkiriza tukwata mu nviiri nga ngamba kano kakyali nga kamanyira nga mugamba gwe eno time ya studio olyoka okukwata mu nviiri nga mupasukira awo
oyagala kummanyira katano oluyindo jeyo ngogenda kuba lutalo oluyi ojja omubuuze ekibuuzo ky'ombuuzizza. The Hairs ne Sanyuka TV batuuseko Kulaman live in concert. Towabagalawo ku Papa Sport emakini nga 8 gw'omukaaga awerekeddwako Daudi Lutalo, King Saha, Winnie Nwangi, Tom D, Dwabito Mtuju, Maureen Nantume, Yaradi, Baza, Flona, Zafarani, Amoto Balanguzi n'Amarula family yonna, Madrat and Chico, Stuart and Bruno ne Mary Hart tumbedu nyawu. Okwinga sikize mitwalo 2 VIP mitwalo 5, emeza ya mitwalo 5. Kulaman ku Papa Sport atusibwako. Skyping Tours and Travel, Roseform Mattresses, Sam's Abobu Mpwachi, SPC Grain Millers, Kulaman Bedding School Ekana Stage, Sonia's Carpet World, Godbus Entertainment, City Event Salama Road, Snow Paints, Sanyuka, ne Afro Mobile. Nti naye olunaku lwe musooka okukwatagana ne Kulaman lwali lutya. Nali ngenda namukuba oluyi Lutalo muzaati ye yaŋŋamba n'agamba Kulaman mubireke ye gwe David lwaki omanyira abantu si gwe okola bano bebakola ko ye bansonyiwe just kavirike kansayinde ne mugagwa my dread sentence zinaabira kati mukwetonda ne yeetonda bansonyiwe biki kali wagaba bansonyiwe nenda guy mbutupu nga bwemba simusonyi atolonze musobya yeetonze ye si murasta abayo tamanyi nti okunkwata mu nviiri kibi ne mugamba ize kati nakalema bali ku simu muzaati n'angamba ayinamu n'ennyimba nno wano oyo omulenzi konze nkubiramu olunze wesite nze wakabi okitegeera ne bankubira mu kapaapala ne bankubira mu batusosola ne ayi mukama nga gayi wakabi era nenzira ekireka neŋŋaba dizinatisi nina kyali gwenzanze mu studio ayimba lave ezo naye Eagles Production emwegendeeze omanyi biseera ebikadde ebyo nga buli ayimba omukwano bulungi tumutunuuza ku Eagles Production kuba ye yalina abayimba omukwano nembaga kodizinatis Kulaman n'okuwaanawaana obusajja nemuga omusajja alina ennyimba ennungi ate mu production ennungi wa muzaati netwogera kati enkolagana yange naye yavaawo nzija nkola show mwogo gwennyini omwaka yaliwo ng'ennaku z'omwezi 7 Desemba ekifo baali bakiyita combine nga kiri ebbanda awo essuubire nnina kakayimba ke nakola nina kalema nakakolera concert ebbanda kati ng'olwedde Lutalo yafuuka mukwano gwange muzaati mukwano gwange mugamba Lutalo jangu oyimbe kati atuuka leeti ng'abayimbi bayimbye dda kuva dda nina emikwano bayiruda maani abo Bafiina Mugerwa bayimbi bagamba tetugenda teeka muyimbi gwe tutamanyi ku stage ebbanda bagamba tetuteeka muyimbi gwe tutamanyi ku stage ng'abayimbi bayimbye Lutalo ayambadde bambye essaati lyedde yali mu kasuuti keeru mujjukira nembagamba ng'ate nze nanyinisho nembagamba sigenda ku stage nga tannayimba ate ayimba ennyimba ezi nibagamba naye kati Kulaman laba omwana gweyagala oteekayo ku ssaawa 6 laba obudde gye buli nembagamba anti nze sigenda gendeyo nga tannayimba bwe muba mumanyi show yange mumpe ku kitiibwa muteekeyo ekyali wange mubwedda nga muteekayo aba olakubye tannaba 27 tannakuba hiti tennakwata alinnya ku stage akuba kapaapaala aba avaayo DJ agaana okuba olwokubiri nentuma omwana neŋŋamba gamba DJ baali bamuyita Sobu nemugagamba Sobu akuba oluyimba lwoyo lwe bayita batusosola sigenda genda ku stage naddamu n'ayimba kati enkolagana neyeeyongera onywera nuga ekyali anjiirawo n'omubiri ssebo biki kati 28 nga 28 ebyo byaliwo Desemba nga 7 28 Lutalo akajji n'akasamba ne kapaapaala ne lukuba nnyo n'abiisana ne Good Life nga zina nakudaata n'akubaawo n'akubira ddala tune okitegeera n'akwatayo nga tuli naye nga gyemvudde waffe ndowooza ojja omuwulira bwe tutyo paka abadde musajjawo kuva dda abadde musajja wange yesi temubulamu birumira abamu ate enjala bajja omanyi abamu problemu y'abantu abamu bajja enjala ebaluma kati ate bajja enjala ebaluma ne baagala balwanyise alani okufuna ekyokulya yesi abamu bava gye bavudde najja kukuba olukokola ng'alabanga ggwe oba ali ennyo ku lusegerera omusajja
bichimbalaba naye bone beerabira nti atenze nagamba ko sigenda ku stage nga tannayimba ne beerabira yategekako show eruweero nga nze star ne mwerekera nze ne Masekulu muzimu gwa Nanca 27 oyo 27 nga yafuuka musajjange ne tugenda eruweero ekiwogozi n'akola show nga nze ngenze nga Kulamani bwonajja kati nga nze mperekedde omuntu okitegeera nga bwonaba nga aliwo omuyimbi omutaategeseka concert Semakulu amwerekedde kati nga nze ndi Semakulu amperekedde ku lutalo tebabimanya eruweero eyo sajja wa obaddewo boyi wange okitegeera mwebeereddewo boyi wange ye nga ye boyi wange kikyogamba mu bintu byolina ku nsi kuno oba mu bintu byokoze mu kariyayo byogamba nti nze Alan Close mwana bwe ntunuulira kino lutalo ekisooka he has been a good friend abadde kyali wange n'ekirala nti enjala tesobola kunnuma nga waali okitegeera kuva mabegeeri ng'enjala tesobola kunnuma era nakati tesobola kunnuma nga waali okuleka nga talinaamu oba nga asikubye kasimu okitegeera musajja wange ng'omuntu era mwenyumirizaamu bebamu ku bantu benneebaza Katonda benasanga mu nsi nga sibejjusa omanyi waliwo abantu betusanga mu nsi Alan n'obejjusa n'otambula n'omuntu n'ogaana ekale Katonda of all people yaleeta ono of all people Katonda yaleeta ono ng'olaba okoze kingi kyokka nga ate naye ebibi byakoze bingi okitegeera naye ye si kyejjusa omuntu bwa bantu bangi mu industry eno buli omu ayisibwamu amaaso oba buli omu alina aso ennyingi gy'aba ayitamu naye ebbanga ly'omaze ne David Lutalo nkimanyi wamulaba dda nga ava from grass biki byogamba oba byoyigidde ku Lutalo n'ogamba naye Katonda w'amaanyi olaba Lutalo gwe nalaba ng'ali bw'ati naye nga wamulako mu mbeera nga yakunyigirizibwa n'atulawo naga akyali wange already wezeemu waba ogamba nti olaba Lutalo namulaba ng'ali bw'ati ate nga nze nkugambye namusangako mu studio ne no ng'ogyeko momenti zammwe naye abantu nga kinoomu ng'ogyeko eyo momenti enyumiriza naye ekintu anti nze ndi musajja mukkiriza Katonda asiba ajja abantu from zero to hero okitegeera ate mbirabyeko nze nali mu P6 nakwata akazindala omulundi gwange ogusooka nali mu P6 Kamuli primary school awo oba gye muyita Kamuli CU kwata mukatono so tubeera ku ssomero nze nakumbale nkugana nakwata akazindaalo natandika okukwata akazindaalo nga ndi mu P6 Kamuli primary school awo kyova olaba neyita wa double generation manye enkadde n'empya nze nina likodi emu gye neenyumiririzaamu ku bayimbi be Uganda bonna nze omuntu eyasooka okumpita kazindaalo yali MC omuntu eyali MC nga nkwata akazindaalo yali Jose Chameleone yali MC. Do you know what it means? Abantu kino tuyinza okyogerawo nga tukiraba ng'ekya bulijjo nali nsoma P6 Kamuli primary school okukwata akazindaalo omulundi gwange ogusooka eyampita ku kazindaalo nti katubaleetera akaana kano nako kayimbi bamuyita Jose Chameleone olwo nga ye already Chameleone nga ye Chameleone naye nga sitamu bwa MC naye nga si sitamu music mwaka ki 1998
1998 kilabu bali bagita Ecstasy Band. Segeza wayimba dda. Nkugambye nze nakwata akazindalo na recording olimba lwange olusooka 2024 nayo kwata akazindalo mulundi ogusooka yali Club Ecstasy ebanda. Mwali mukola mba MC bano wammanga, mwali mukola mu Jose Chameleone, mwali mukola mu Bogewugi mwegwe muyita motyo mu balanguzi, mwali mukola mu Kid Fox nga mukola mu ne Raga Compias. Nze nenzija namala omwaka mulamba nga Ecstasy weri naye nga tebanzikiriza giyingiramu kuba nali kato. Ne Sweet Kid yali MC mu kilabu omwo. Namala omwaka mulamba nga sikirizibwa kuyingira Ecstasy nga naye buli lwebeekoze nzijjawo neneeyisaayisawo kuba nannyiniyo nali nasomako ne katabalike nga nasulako newuwe. Nannyiniyo baali mwegwe muyita Drake Lubega omugagga omukibuga awo. Ffe ebbanda twali tumuyita Ssaalongo tokiika okitegeera. Kati bwe baŋŋaano yingira nga myaka okuyingira kwabanga kwa 15 nga nalwo siruyina naye nga n'emyaka teginzikiriza kuyingira. Nenteega Ssaalongo, nateega Ssaalongo kumala emyezi nga 3 nga simukwasa nga nteega weziwera ssaawa nga 5 ate nemmanyeeko embooka egenda kuvuga nenziruka nenzirayo eka. Kati lumu Katonda agenda amumpa mandi awo nga Ssaalongo naye nga mmanyi ng'omuntu amanyi ne maama wange kyenva mulumanyi muga Ssaalongo sibeta no taata Ronald nti ye okola kyebwero essaawa zino kyeyambuza ko nze ndi muyimbi ne bano baŋŋaano oyingira mu kilabu yaffe, kilabu yaffe eno kilabu ya Ssaalongo, ne bano baŋŋaano oyingira mu kilabu ya taata Ronald eno kilabu yaffe, nze ne Ronald tuli baaluganda. Ssaalongo nawuliriza emboozi yange n'aseka n'abayita eyali akulira security babawunsa bali bamuyita Jeremiah namugamba lwaki mugana Andrew okuyingira mu kilabu yaabwe, temumanya no kilabu yaba Andrew ko Jeremiah. Ssaalongo akaana ako katusumbwa buli nakulabweko enkana ndaba kati bwe bamusangamu oba ewaabwe abagamba alazeewa. Ssaalongo n'abagamba maama waako mumanyi nja kuwoza katabani kange kayimbe mukaleke. Naayita ne Bakamiliyoni awo n'abagamba okuva na leero kuyimba kwabanga kwa buli lwamukaaga n'agamba okuva na leero mutabani wange ono muyimbi mumuwanga n'ayimba ne leero lwennyini mumwayimbe munga wendi. Olwo nfunye akajinka sambye nnyingirira bwereere ne wa maama agenda kubayo agenda gendayo maama teyalina simu naga naye maama nja mulaba mugambe katabani ondegera na mu Ecstasy wenjagalira wennyingirira. Era olunaku siryerabira traka gye nakuba baali bagita Murder She Wrote eya Chakadema Sun Pliers. Kati nenyimbiramu kati ate nali seeyita Kulamani nali neeyita Erero Kulu lwaki nali njagala nnyo omusajja gwe bayita Erero Kulu J nga ntegedde meaning y'erinnya lye nti Ladies Love Kulu James. Kati nze Andrew Kawoya kati nga ngamba Ladies Love Cool Andrew nenetuma Erero Cool era Chameleone yanyanjula ku stage nga yanjula Erero Cool kati gye neeyongera okukwata akazindaalo nenkizu ate nno n'olimba nakuba lwali lwa hip hop nakuba lwa Busta Rhymes oha abeta onecha sengidegida oha yoba walungulirako werulyawo zezimu ku nyimba za Busta Rhymes bali balita oha ojja dunoonya tosumbuwa nnyo ggwanga lino. Jukira wadde gwe mukubiriza programu naye ndikojjaawo nze Kawoya mama wange kayimba kabadde kanyumidde ojja kanoonya ku mutimba gano ojja kafuna ka Busta Rhymes kola segenetya oha abeta onecha sendigida one motherfucker stomasho poma digida oha ya nga muli mu byalo mwafayo jukira ze nali kireka kakati nenyimba ebyo mu track eyo
track era njagala oyigiriza abantu abatandika okuyimba na biki. Track eyo nnungi teboola ate tekyuka. Ontegeera omuyimbi kizibu okuvaako erinyo efevalinga track of all times. Kakati nenyimba bwe nyimba oba byanyuma oba tebyanyuma nze nali mu kirabu yaffe eri ku kyalo kyange ate Salo nga bagaye mutabani wange mumuwe. Chameleon yakuyita? Chameleon ku stage yeyambi nze Chameleon yali mukwano gwange nga nze mugulira nze gwatuma buchayi nze kayanga jukira wadde Salo nga yatadde nyimbe nengera nino mukolako omukwano asobola okunjubisanga ono wakabi. Obadde obambi okulaba abayimbi bonna nga bakuba. Kali kankubuleko nze senkana nabo okitegeera mu myaka naye mbalabyeko kali nze Sweet Kid mukulu wange okitegeera naye namulabako kuba nze mu kirabu mwe baali baŋŋaana okuyingira ye yali MC okitegeera kyobula abanjagala nnyo era Sweet Kid ne bweyatandika ngaokuba siriki nayanguyira okusamba akajji ka siriki kuba Sweet Kid yali MC mu kirabu siriki kati nga nze nkulosinga nenva wali ekireka wange ebbanda nenzije wa Sweet Kid ku siriki nga ne babawunsi abamu beekireka nze nayanguyirwa nnyo like mu kirabu ezo okitegeera nayanguyirwanga ate nekira discipline ayinanga nga bakamiliyoni awo waliwo muzeyi atunda kachayi nga bamuyita kakeeto kali nga Chameleon bwa ayimirira mu kasonda jukira yesta emusowa akabi ayimirira mu kasonda nakutuma kachayi nakachapati. The Hairs ne Sanyuka TV batusako Kulaman live in concert. Toaba Garawo ku Papa Sport machine nga munano gwo mukaga awerekeddwako Daudi Lutaro, King Saha, Winnie Nwaji, Tom D, Davito Mtuju, Maureen Nantume, Yaradi, Baza, Flona, Zafarani, Amoto Balanguzi, na Marula family yonna, Madrat and Chico, Stuart and Bruno, ne Mary Hart to Mbadu nyau. Okwinge sikize mtwale bili VIP mtwale 5, emeza ya mtwale 5. Kulaman ku Papa Sport aktusi wako. Skyping Tours and Travel, Roseform Mattresses, Samza Bobu Mpachi, SPC Grain Millers, Kulaman Bedding School Ekana Stage, Sonia's Carpet World, God Best Entertainment, City Event Salama Road, Snow Paints, Sanyuka, ne Afro Mobile. Era nze mbikola wabweru nze mbono na siswala okitegeera. So manyi kingi nze kati Alan Cruz abayimbi abasinga abatobye okusamba akajja kumbadde mbalaba ng'ovudde kwaliwo abavudde ate Juliana samulaba namulabako ku Sabrina's nga naye wakabi nga amayiminga ebyo ebintu ye karaoke biyimba wali bwebiti na ekimbali kyayimba era byantawanyanga nga nino soma wali atemba attentive mpuliro bakyoyimba kyekyo byanumyango omutwe ebintu ebyo byabajuliana ebyo osoma wali ate ng'olina owuliriza olabo batamulabako Bobweni namulaba akubya akagoma namuwulira akubya akagoma twesanga in fact ku Botanic Beach Botanic eyo yali yakabi ng'era bw'oba togirumbako toba wakabi nga tupangisa taxi neva Kampala teeka ng'erumba Botanic eyo nga Botanic yakabi yasooka ziride ezo okukwatayo okitegeera naye nga abatobye mbadde mbalaga ate ekyewuyisa gwe saalaba nnyo gwe siinaako nnyo olugero namuwulira avudde Nairobi eyo Bebe simwinaako naye Bobby simwinaako nnyo olugero namulaba teyajjanga mu ecstasy. Omuntu atajjanga mu ecstasy simumanyi nnyo. Manyi Sweet Kid oyo, manyi Kid Fox, manyi Bugiwugi Amoti omubalanguzi mbamanyi kuba bo bajjanga ku kyalo okitegeera. Ate twakulaba nnyo era ne Gonde Hildaman ate y'omu ku bayimbi be nakwatagana nabo ng'ovudde ku generation yali eyafuuka ey'akabi ey'abakulu bange Bamoti abo bagenda ku radio Amoti oyo yagenda ku Simba okwo nga Amoti nafuuka ow'akabi Kid Fox n'afulumamu eggwanga
Kamina agende Kenya yonadda ne zimama Mia abantu ne bafuuka abakabi okitegeera nga ne musiriki tutyo sembera we bali bakabi era nze namala kuba kanjiwatanye oyo bakamiri olindako kanjiwatanye hiti yakubira ddala kati kankubulireko ekintu kyotamanyi nga bwe twogera essaawa zino nti mu ledi ezakabi eziriwo Galaxy nti bwewa oluyimba power play omuntu aba alina oddumanya simba eyo bwe yawanga omuntu power play mu ale 2000 zeezo 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 paka eno kumpi mu 10 ngo bwoba oli ku papulo bw'amaanyi kati olulimba kanjiwatanye lwamala emyezi ng'etaano mu nnyimba 5 ziruwanda manda oyinza okuba tewaziwulira simba nga waliwo oba ye yabanga countdown nga babala zino z'ennyimba 5 ziruwanda manda olwaleero nga kanjiwatanye atandika ku Monday ng'ali mu nnamba emu n'amala Friday ng'ali mu nnamba 5 Monday nekomawo ng'ali mu nnamba emu ng'osasudde ate nga nsasudde anize yali abeere wa maama nga simanyi n'okusasula basasula nze nakwata kayimba kange nenkatwala ku leedi akayimba ku vase esooka egamba etya ebizibu by'ensinga bingi nnyo kuba buli olukya bibeera byeyongerako ate abateesi baloote baggwayo nze buli kyenkola era ne mutunuulayo olutunuulayo ttabiiri ne zitandika kye baba banoonya olw'okwekunyumirwa naye ensi eno nga yakayisa nnyo terina mukwano kaluba oluganda kanjiwatanye buwatanya eno ensi guno omulembe gwako ako akayimba kakuba kulamaani nnyo ate era awo wennyini we nasuulira kubanga lwakuba nenze nga mbeera wa maama kati jjo ne lufuuka olwakabi nze nga simanyi nti ndi wakabi era yensonga lwaki abasinga we bandekera nti lwakuba ne sigoberera okitegeera kyeggamba olwo oluyimba olulaba kali kankubuulireko nayimba olwo oluyimba nga nina emyaka 17 era nze ntunuulira essaawa zino omuyimbi kanjiwatanye namukuba nina emyaka 17 naye ntunuulira omwana essaawa zino ng'alina emyaka 25 nempulira omwana ebintu byayimba jamu empale ekola booti simanyi biki nempuliriza ku myaka 25 nenzijukira nze message gye nayimba ku myaka 17 neŋŋamba mwana bana baana tebamanyi kye baliko kulamano newunyisizza nnyo nkubuulira nayimba oluyimba nga nina emyaka 17 ebyo ebigambo by'owulidde ebigamba ebizibu by'ensinga bingi nnyo kuba buli olukya bibeera byeyongerako ate abateesi baloote baggwayo nze buli kyenkola era ne mutunuulayo olutunuulayo ebigambo nebitandika nze nomanya akayimba akasunga okunyumira long time kenayimba ne Slave Woman oyo oba yali mukyalawo ate oyo long time yajja nga ndisita nga njogera ne bawulira nga ntwala n'oluyimba ku TV ne ŋŋamba luluno ne bakuba kati oli gwenjogera yali mukyalawo ekyo ng'okiremeddeko ngezaako kulaga natwala nga ennyimba ku TV ne zikubanga ennyimba kya Slave Woman wali agala nyimba ku believe eza Slave Woman nga mu promotinga nga muyambako ate ba promotinga muwala nga talina kyabalafu awe wali obuzibu kali kamiro no promotinga bayanga mulo yali ababalako ki abo balenzi Slave Woman mulenzi example gye njagadde okuwa nti omuntu asobola oyamba omuntu naye kambuze Slave Woman oyo mwali mukoma kuyimba oyo omuwala Slave Woman wali agala abeddemu wange ne bangi mwayagala ekintu ekyo nekireka bonna balaba nga kibanyumira mwe mwatuleetera nobikola bakukyawa mwe buzibu kozi mukako omuntu ne mukako omuntu alani temuliyo akayimba kamwe ne Slave Woman kagenda nkatya
long time me do want you. Nkosaba mukwano benga kulusegere. Every now and then I really think of you. Mwabota bera wendinze tawa. Ma fiti yo. Ma sweet wo. Yeze musajja wo akwagala ebiriyo. Abakulimbalimba abo besoma bule. Tebalina na chebalinga babalazi. Gwenyizo kukubaragala enkota. Sileva na imbatya. Like bread and butter. Too much andika. Sibwatyo. Andika digoya ogate nyimba biri obuza long time obuza guma. Guma kikaliwa? Guma sile guma. Guma bijo msaja yakala kunzita. Yo slap woman wow God. This man have messed up for a long time. Oni msaja kwenjekala na yampi sabubi. Ansa mana mbomo lusinda kuva nempi. Akubira valora mana msinda fayani. Introduction nije nyakala kula mani. Ngala ngatya? Yo slap woman wow God. This man have messed up for a long time. Kati gwe okimanyi nti nze ndese n'ebitone ebyenjawulo kati osireve umani golifani we naye nga kula ekamole naye mwagala nnyo nkimanyi nkimanyi era sireve umani yonna gy'oli Alani akumisinga mu ndongo omanyi nze eri abayimbi abamu be nalaba nga sinafuka kike naye nga banyumira ani agaye nti olina kyewafuuka Alani mbadde nsaba mu pulogulaamu eno abantu tubabuulira amazima ontekera you can't simple nina abantu benalaba nga sinafuuka kiki ndikani wafuuka ki kale tofaayo kulama ngoyogera obutonotono mutabani jukira toyina kunziriza ndi maama wo neddirange ye maama wo wange ye kati wano kitwale nti oline maama okaŋŋambye kakutuddemu oba onyo kutuzi watwala Slave Oman Slave Oman ensi yonna egenda kulaba nti onyiize kuba mukyalawo anti muliriza eyo gy'olaga pozi wanga be bamuwasa anti alalirabayo kati eyo gy'olaga abantu bagenda kulabirawo nti onyiize olwo oba onyiize ala ntogeza kulaga nti oli wakasunguyira tugende wali we tubadde Slave Oman yali mukyalawo sekyo mwe mwatuleetera n'obikola nsabiriiko nnyo kandi omwala yali rapa mulungi ne kasita bamuwoowa n'ava ku lujja n'onyiiga tewaddamu yadde okupromotinga music nza n'omugaba music yo biibyo fe tukole nga bano be bawoowa Slave Oman mukazi mufumbo gwe bayanjula yagejja yali atya yali mula medium size ejali ne Slave Oman mukubireko banangalalira Slave Oman mukubireko ogagaza mwagala nnyo mukubire Slave Oman ne bannange wasombu wa Slave ate ndya oyagala mukubire Slave Oman naye muleke tugenda mukubira nga tuvudde ku mpewo mbale na mukubirira ku mpewo mugambe naye ate yakuyita Andrew mukubire tobola gwali mukwano gweoyagala gubeere gweoyagala yenganda nsowunga pulogulaamu tenyononekako yenda mpunga eno ekulamani tuli mu kucelebratinga kinaku z'omwezi nga 8 music wa Kulaman ogiyisa otya tewabagalawo live concert yeka mukama yasalawo wagulawo tewabagalawo yeka mukama yasalawo kabaka wabakabako musumba wabasumba yeka mukama yasalawo nayo inalukali akayimba akakuba bannanga abantu bakagala kateteyi agenda atya Allah nina n'omwana temumusumbu wamumuleko mwana kateteyi anyambalida kateteyi akebeyi nga n'omubiri alikwala shabiki akagala okikeni kifeesi naawe awe kifeesi katwazika amasimu kaveeko ale kigendu kigeni oyo ne bangambye abeera nnyo ku papa zigenda kawenja owayi jukiza abantu ennaku z'omwezi tuve wano ennaku z'omwezi ziri 8 ogw'omukaaga banyabo ne baseba batulaba
Omaibo mbane Alan Cruz ono mbane mutabani wange kati ebimu mubirekanga ne biyitawo tusaaganga naye mbayita mujje ku show yange ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'omukaaga ku Papa's Sport wali e Makindye. Simanyi lwaki nina okukkiriza nti mu show zonna eziriyo omwaka guno eya Kulamani yegenda osinga okunyuma. Simanyi lwaki kubanga eyina abayimbi abalungi. Gomayi David Lutalo okutaaka Zindalo n'akakwasa Kingisa n'akawa Gravity n'akawa Winnie Nwaji n'akawa Maureen Nantume n'akawa Motyo mu Balanguzi n'Amala Family n'akawa Madrat and Chico. Bona bagenda kujja. Sebonze. Kanda posta yo. Tebo ya meka. Tebo ya mitwala 5. Emeza ya mitwala 5 nindako. Tebo ya mitwala 5. VIP ya mitwala 5. Ordinary mitwala 2. Ejo omuwagizi nga wagira music we Uganda. Asobola. Neba ngambye eza tebo watandiso zirya. Eza tebo natanzo zirya. Embu. Nga tebe yo yani. Nga sede zinatandisa okuleza tebo nga sheye bad yani nanto wali ziride mbudde buno obadagala nzirye kyogamba abampagira kali sende ziva muzigenda kola kizigenda kuyamba Kulamani kyogamba abampagira kukogga mbu bampagira enjala ebenge nnuma sente eziva mu sheno ekisooka nafuna accident ng'ennaku z'omwezi manyanga ng'omwaka 2017 ndimu ekyuma mu magulu gano. Oyinamu ekyuma. N'abamu abandaba nga ntambula mpenyera ndimu ekyuma. Bagamba Lutalo yakuwa n'emmotoka. Mayina bw'oli otama kati emitwalo 2 gokka Lutalo ge yakuwadde jjo ge gakwogeza ebyo byonna. Alani bw'olya mutabani wategeera kigambo siringisi. Lutalo yakuwa emmotoka. Lutalo yakuwa emmotoka. Musango siri manager we. Sigamente Musango. But did Lutalo give you a car? Togatagata nimi njabulirayo. Dayo ku kibuuzo ky'obu. Kale Lutalo yakuwa emmotoka. Nkola ne Lutalo bwampe emmotoka si Musango. Yakuwa. Lutalo yakuwa emmotoka. Agenda kumpa. Omuyoti oba kyekirabo kyange ekyasyo. Okay. So Lutalo gyali. King Saa gyali. Gravity wali Winnie Nwaji gyali. Banina Chris gyali. Amoto Mbalanguzi. Ate wali abalala nga tebali kuno. Rachel Ray. Anti ekyo kibayita kati awo wenyini njagala okunyonyola. Kamala osomera abantu abaliyo. Kuba waliyo bano ba Mary Hart Comedy. Chiko ne gundi. Ne Madrat and Chiko. Simumanyi. Ikali boba tomanyi kozesa ekigambo bakyala bo bagenda kujja. N'abaana bo. Which is okay. Obadoma indi mukumba. Okimanyi juzi nali ewa naye ku kivulu kya Reigi. Nensanga muwala Okulamani. Mbale mayina olaba omwana nfaanana. Obadome wasanga muwala wange mu kivulu kya Reigi. Nenze mbale simanyi nti olina omuwala aweza emyaka nga 19. Nika kati katika ngubuze mwe kibu. Nishageza Kulamani oli mukuyingira oli mu 4th floor. Amwendaga. Nazalibwa 85. Januari nga 25. Kandabe. Nazalibwa 85. Obana emyaka emekaawo. Gwoji okuteka lichuleta. Toja sola no interview eni. Ngenda gisobola jukira wakyazizza nze ndiko jyawo. 1985 1985 Januari nga 25. Oyina emyaka 39. Kati kyewuunyisa bwe mba n'omwana w'emyaka 19. Ne wali wamukweka bambi. Anti abaana baffe kali kankuleka abaana baffe bwe tubateeka mu musana. Mubalemesa okusoma bafuuka basita. Omwana abeereyo ku ssomero omutabani wakula balimu omuwala wakula ne batasoma. Akola mulimu ki omwana wo kati bambi? Ali ku musinakawa. Gy'omusasulira fees? Obuzibu businga kubaawa. Wa wali obuzibu ennyo. Ekiroko kyose n'oyanika omwana wange musana
Blizi nkutumiddeko kati ate ayagala kuba muyimbi awo ngenda okugirayo oluga twala mwana okuyimba ate taata ali eno tannalya kyamisana ate lubwana addemu byebimu Kulamani toyanze Kulamani njamukomyawo awo mu maaso ng'ekivuli kyo kinaatera okuba nga ate kituuka Alan Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu sagala kuba nga ate nsukako wano nakolera muswe bulungi for now mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.